yazala omwana yini agenda kujja ku Mande. Waliyo kibuli, waliyo sibane eddala wa nabisunsa bwe mate musobodde mubatwale wa si bwe tugamba bwetu naye kye tugamba nti tulekeddwa okugoberera norms eza Anglican Church. Ekyokubiri, omwana baba bamututte mu church muli baba tebamugambye nti owange sinza kino kyuka, wabula baba bamuteeka bamusomesa empisa ez'obuntu. Kyova olaba n'okusosolegana kuyigidde nnyo wano mu ggwanga kubanga abaana beesosola tukyali mu bibiina byaki. Naye bwe mmanya nti tudde n'omusiraamu wano ne nnyingirako naye mu kkanisa ate ne bakama baffe eri beegasse. Kati waliwo omukolo oguliwo, waliwo abasabiniside, waliwo tunoonya kwegatta. Naye kati omwana atandise okwesosola nga bukyali tulagawa. I think it is high time abazadde babeere inducted n'abaana babeere inducted, then tusobole okulaba nga tukola ki nga tutambula mu maaso. Once you come to a school, you must accept the regulations of the school. Nalina muwala wange n'agende n'abisunsa Gombe naye bamuteekako buno obuntu nga mwasomera. That was that. Kyekiriyo bw'akomawo eno nga tusoma byaffe bya Anglican bw'agenda eri kubanga teri yakuwaliriza genda mu ssomero eryo. Tukwataganyaawo balinganga mu abakyala kasita okulosinga n'ogamba nti okufumbiddwa nze omulango. You have to accept my culture. Ate abalango nabo you knew I was a lango and you came and you got married to a lango, then you must be there. Kalo eh? Yes. So nga ate n'aveera nga wafumbirwa Abaganda yesanga akoze eki afukamidde kubanga eno byebiriyo. Ate Abaganda bangu kwesi bali abana Abaganda waliwo abana ngojjo ate waliwo mmeka nze nagende namakwa nasanga y'abaana anamu omunengo bako basatu immediately n'owakyamani wa piti yagenderamu amanya bakunoonya bunoonya mbuga asaze kunoonya abaana naze kulongoosa ssomero. That was that. Nali sigenze kunoonya abaana nagenda kulongoosa ssomero. Sewe nave namakwanga eri abaana ana nalekayo 7 nga n'ebibiri biri mu kisu. Kakati oli waba yagala omwana nga atwala ku 9 ne wetusaako 10 tusigaza lundaana. There is no problem. Tetujja kubeera bazadde bajja ku dividinga ssomero. That is not patriotism. Tetujja kubeera na muzadde ateeka mwana we mu bukuukulu genda okyusa abalala. That can't work. That can't work. Where it needs effort, I'll join. Amina. I will join. And for me, I don't try a war I will not win. When I start a journey, I must complete it. Nebaza mukama nagamba Reverend Waswa tutandika ngenze namakwa nga njala okuva mu ssomero akoze ssomero Church of Uganda eryegombesa waliwo amvuganya nkono gayo omukola nga njagala mpewo batunule nti lino ssomero ly'akkanisa naye eryegombesa. We are here, we want it to be a school. Amina. Ndowooza baleme kulumya mitwe. Mukulu ndowooza mukulu Mukwanya yakyogeddeko. Amasomero mangi bw'obanga osazeewo genda nti tugenze muli bakatuliki bwe bakuwa rozali ate tutandika kubeera awo n'otandika okutataganya enteekateeka yaabwe. Bw'oba ozze muli abasiraamu mukulu abagambye akakaaya nga bakamba naffe twagendako nali nsobera ku UCU ne tugendako mu University y'Embaale twali tugenze kukyalira bannaffe twalinamu associations so kati waliwo bannaffe twali tugenze okukyalira abafaanananga frustration nga zifaanagana. Naye bwe twatuuka awo be twagenda nabo nga bakyala babasigazaawo kuba tebalina bukaaya era bannaabwe bagenda ne beekolamu omulimu ne babawa obukaaya ne balyoka bayengera. So ndowooza sebo tebikulumya mutwe buli gwozuula ng'alimu embeera eyo agenda awalala bajja kwonoona abaliwa ajja kwonoona abalala. Ate era ekitwagala okubategeeza abazadde abaana bwe tubatwala mu kkanisa tugenda kubasomesa bintu bibayamba kubanga omuntu atamanyi Katonda oyo abeera tajja kuyamba ggwanga. Abantu bangi basomye naye bw'aba taliimu ddiini
agenda kubonyaabonya ggwanga, kulibba, kukola biki, naye tubasomesa kubeera kumanya Katonda. Katonda ffenna tumwetaaga. Waliwo gye mbaddeko, waliwo essomero erya mpisi lya private kwogerako n'abaana, naye tubadde nga mu service, naye mbadde ntegeeza n'abasomesa, naye mbadde mbategeeza nti ne bwe tunaasomesa abaana ne tubasomesa ne bafuna qualifications zonna naye nga tebamanyi Katonda, tebagenda kutuyambanga eggwanga. So kaakati nze ndowooza abazadde abafaanananga bwe batyo, bannange ndowooza tukkaanya nti abo batuveemu bagende bafune ndowooza amasomero gye banaawa ebiragiro ebyabwe bye baagala. Naye ssaawa omukulu w'essomero waliwo betuwulidde n'abalala abatandise okukola ki, abatandise okutandika empisa eyo. Ndowooza nti waalibadde okikwata nga kikyali, baleme ate kuleeta buzibu bulala. Omusumba bwe yazze wano assistant pika mulamba ebirali badde kusabisa abaana nga tuteganira n'ekisiibo, omuwala omu nagaanira mu kiraasi era mu P6 ne mutumyayo era n'agaana. Bwana atubye deputy genzo gwenyina omuleete olwatuuse muga agenda ku assembly yanga sijja agendayo, nze bye musaba si bye nsaba. Muga agenda omuzaddewo n'agenda, omuzadde leero azze, naye omuzadde azze si ye muzadde amukola ki, amuzaala, azze ye pasita. Kati pasita ono omwana gyakola ki, gyabeera era gyasabira. Maama azaala ali Kampala, yawandisa wano omwana era yamuweera era yamuyamba. Kati bwe nkubidde maama azaala nti advance ankuwe n'obuzibu n'abakyaki eyo, oba bakola ki omwana wange abatadde mu lawudi nga n'omukyala akola ki, awulira. Abaana bange bamukola ki, n'omwana golaba oyo bamwesibako. Kati namubuuza omwana ogenda mu kyaki afuna buzibu ki? Maama azaala abuuza ki, pasita omwana wo ogaye mwonoonye namujja na mubido namujja na mubbaala n'okusala yazaala dda n'omwana nze mulina tumusala ku ssomero wetegedde kutegeeza n'omwana akola ki, pasita abijjayo. Niba yazaala omwana wange munzirize ukana nafensa bandise dda amawulire omwana y'omu atandise ofuna gurupu z'abaana bawo okyusa mu ki, mu ssomero. Era tuva bafuluma nga badda mu gurupu nga bakola ki, kusaba okuleka n'okw'amaanyi. Ndo wanga nfune n'abaana ne gurupu endala ekinenewa ankadde bwe kineneyeeko ntuza abazadde. Kati bamawooli pasita yagambye mwana tajasomerawa, pasita mukitega bulungi, pasita alabirira omwana gwatazaala tajasomerawa wano, kubanga ekyakisomesa si bye byabwe. So n'olw'ensonga eyo nimugaba mutwale era wandiika kuba yabeera naye bwe nkubire mama w'omwana amutwale ngenda kujja ku mandi ngende ku poliisi mbawaabire era nakola obuwandiike n'obugudi n'awandiika nti amukoze eki amutudde on ground tagikola ki. Ate bwe mbadde awo neetukawo n'abalala nga bana nga nabo era abaga tebagenda muki mu kyaki ki yaffe era Church of Uganda. Nimuga nti bawandiike batwale abaana muga kuwandiika kuba mukwano gwange kubira ndi twogera n'akaabaleke. Nimuga tebali ogenda muki bati teke tubakyusa tumwana wadde okukola mu kyaki ejja kubona tulina abasiraamu wa tulina aba Seventh Day tulina abakatuliki ne bonna bagenda muki n'olw'esande bagenda muki gye basabira abasiraamu ku Friday bagenda muki muzikiti. So n'olw'ensonga eyo ekimunakinyamba ku kirungi bw'oli bana abazadde bana bali wano bazeewo message n'ensonga Church of Uganda era omuntu alireeta nga limanyi nti n'omuzaawo bwe zityo. So n'olw'ensonga eyo mujawulira amawulire eyo nti edimasa yagobye sina gwengobye naye olina okuwandika awandiisi omwana amukoze eki